Ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira Abefeeso. Abefeeso Essuula 1. Nze Pawulo omutume wa Kristo Yesu nga Katonda bwe yayagala, mpandiikira abantu ba Katonda abali mu Efeso era abeesigwa mu Kristo Yesu. Katonda Kitaffe ne Mukama Yesu Kristo babakwatirwe mmwe ekisa era babawe emirembe. Katwebaze Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuweera mu Kristo buli mukisa okuva mu ggulu ogugasa omwoyo. Katonda ng'ayita mu Kristo yali yamala dda okutulonda nga n'ensi tennatondebwa tube batukuvu era abataliiko kamogo mu maaso ge. Olw'okutwagala yatufuula baana be ng'ayita mu Yesu Kristo nga bwe yateesa mu kusiima kwe, tulyoke tumutendereze olw'ekirabo kye eky'ekitiibwa kye yatuweera mu mwana we omwagalwa. Olw'okufa kwa Kristo tununulibwa ne tusonyiyibwa ebibi byaffe olw'ekisa kya Katonda ekingi ennyo kye yatukwatirwa. Katonda mu magezi ge ne mu kutegeera kwe yatumanyisa ekyama eky'okwagala kwe kye yali yategekedde okutuukiriza mu Kristo. Entegeka ye gy'alituukiriza ng'ekiseera kyayo kituuse, kwe kugatta wamu mu Kristo ebintu byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi, Kristo abe omutwe gwabyo. Mu Kristo mwe twalonderwa ne twawulibwa okuba abantu ba Katonda, kubanga eyo ye yali entegeka ya Katonda akola byonna nga bw'asiima. Ffe abaasooka okuba n'essuubi mu Kristo tulyoke tutendereze ekitiibwa kya Katonda. Era mu Kristo nammwe mwawulira ebigambo eby'amazima, ge mawulire amalungi ag'okulokolebwa kwammwe. Mwakkiriza Kristo era ekiraga nti muli babe, Katonda yabassaako akabonero ng'abawa Mwoyo Omutuukirivu gwe yasuubiza. Mwoyo Omutuukirivu oyo yatukakasa nti Katonda bw'alimala okununula abantu be, tulifuna ebyo Katonda bye yatusuubiza, tutendereze ekitiibwa kye. N'olwekyo okuva lwe nawulira nti mukkiriza Mukama Yesu era nti mwagala abantu ba Katonda bonna, sirekangayo kwebaza Katonda ku lwammwe. Mbajjukira ne mbasabira Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo, Kitaffe ow'ekitiibwa, abawe Mwoyo Omutuukirivu abageziwaze era abamanyise Katonda mumutegeere. Nsaba emyoyo gyammwe gyeyongera amagezi, mumanye ebyo Katonda bye yabasuubiza bwe mwayitibwa, era mumanye n'obugagga obungi abantu be bwe bafuna. Era nsaba mumanye amaanyi g'amasukkirivu agakolera mu ffe. Amaanyi ago geko gennyini agaazuukiza Kristo ne gamutuuza mu ggulu ng'aliraanye Katonda ku ludda lwe olwa ddyo, n'afuga abafuzi n'ab'obuyinza n'ab'amaanyi era n'abakungu bonna, si mu bulamu buno bwokka naye ne mu obwo obugenda okujja. Katonda yasse ebintu byonna mu buyinza bwa Kristo, n'amufuula omukulembeze ow'oku ntikko w'ekibiina ky'abamukkiriza. Ekibiina ekyo gwe mubiri gwa Kristo ogumufuula atuukiridde, ye yennyini atuukiriza byonna wonna.